Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olw'abantu bangeri ssatu. Asooka ye muntu nga tiyeewaayo eri Allah, yeewaayo eri ebitali Allah. Istaslama li ghayri llahi, yeewaayo eri ebitali Allah. Tinga Yesu, nga mmere, ng'omusaalaba, ng'amajini, ng'ebigali n'emisambwa byonna n'eyirizi yebiyeewa era byasinza byasaba byesigamirako byasuubira era amanyi bye bimubeezaawo bye bimuwa omukisa bye bimutambuza. Tasinza Allah, oyo si musiraamu, mukafiiri. Ngola abakafiiri bonna abagenda mu makanisa bonna n'aba bakafiiri abasinza obuwangwa n'abakafiiri bonna abo, oyo mukafiiri. Wabeerawo omuntu nga yeewaayo eri Allah naye nga n'ebiri ebirala tabirese. Istaslama lillahi wa li ghayri llahi, yeewaayo eri Allah ate nga n'ebirala nayo tabirese. Eswala agisaala, asiiba, n'emizikiti azimba, n'ekkanzu agikendeeza, n'ekirevu n'akirekako, n'ejiribaabo n'agyambala, naye n'obuwangwa tabuta. Ebyaffe tabita, ebyaffe tuli Baganda abasiraamu. Olumbe ayabya, n'eswala asaala, abalongo abazina, n'okusiiba asiiba, irizi emuli mu kiwato nga n'emikono awanika mu dduwa. Okitegedde? Asala dhuhiya agisala naye nga n'omusingi gw'ennyumba agusalira, n'ekidduka akisalira, oba mmotoka oba pikipiki. Allah amusaba naye nga n'emizimu agisaba. Allah aga nti Allah amwesigamira naye nga n'ebigali akeera ku makya bikubeera nabi ku ttaka. Oyo si musiraamu, oyo naye si musiraamu, mukafiiri yennyini, kubanga yeewaddeyo eri Allah nga bw'agamba ate n'ebirala tabitadde. Ababirizi, oli asoose si musiraamu, n'ono owookubiri si musiraamu. Lwekyo gwaga nti gwe oli muganda omusiraamu, eri ddiini tekujja ku byammwe, toli musiraamu, oli mukafiiri. Oli mukafiiri, okategedde? Ddiini tekujja ku byammwe, olina okusamira, olina okufuwa emmindi, olina okukuma ekyoto, olina okusigala n'eyirizi, olina okunaabira mu masaŋŋanzira, olina okubeera n'ebigali, balina okukusumika. Entawaluganda tolina kuzireka, amafumu tolina galeka, kubanga eddiini bwe yajja yakusanga n'ebyammwe. Toli musiraamu, gwe munabyabuwangwa. Omuntu owokusatu y'oyo istaslama lillahi wahdahu, yeewaayo eri Allah mu bw'omu bwe yekka, bitawhiidi, n'okumwawula jalla waala, n'akikakasa mu mutima gwe nga talinaamu kubuusabuusa kwonna ti Allah jalla waala yekka, al-ahadu, ali omu jalla waala, atalina kugattibwako kintu kyonna, yalina okusinzibwa, yalina okwesigamirwa, gwe tulina okutya yekka, gwe tulina okusaba buli kintu kyonna, n'okuwanjagira mu buli mbeera yonna, n'abanga atalinayo kirala kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'abanga wakanyiza byonna ebitali Allah jalla waala mu mutima gwe, n'abiwakanya n'ebikolwa n'abiwakanya, n'ayawula Allah subhanahu wa ta'ala, n'abanga tamugattako kintu kyonna, n'abeeranga mugonvu eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga mweteefuteefu ddala, era nga kakasa okubeera nga etteeka lya Allah gye limugamba kyakola era kyagoberera. Talinayo shiriki yenna, tatya okugjaku Allah, tasuubira okugjaku Allah, teyeesigamira okugjaku Allah, tasaba okugjaku Allah,
tawanjagira okujja kwanjagira Allah jalla wa ala yekka. Buli kimu kyonna amanyi nti nno buli nsonga yonna eri mu mikono Allah jalla wa ala era gweyesigamira, gwasinza, ali ku mateeka ge. Oyo ye musiraamu. Ekibuuzo, buli omu weebuuza ekibuuzo gwe kennyini nti oli musiraamu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yogera mu hadithi al-Qudusi nga atubuulira ku bulungi, obumu ku bulungi obuli mu kukola emirimu egitali gya bwatteeka. Kwegamba ng'omuntu aba akola ekitafuna musango naye nga wagukola afuna empeera. Abamu kye baakazaako sunna, nkubadde sunna tekitegeeza ekyo, naye okukola emirimu nga bw'oba okola ekitofuna musango nga okola ofuna empeera. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu hadithi al-Qudusi naga wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Omuddu wange ebbanga lyamala nga taleseeyo kusembera gyendi nga akola emirimu egyo gitali gya bwatteeka, bama nga talese ekyo ng'abeera akikola mwagala. Allah ayagala omuddu akola emirimu egyo. N'olwekyo hadisi nga bwegenda mu maaso, kyembadde njagalamu okutegeeza oluganda omukkiriza ali ku guruupu eno, ntogera ku mulimu gwonna eddiini gwe yalagira, gwe yasomesa, gwe yakubiriza. Togamba nti kasasi gwa bwatteeka gwe kola, kubanga era tomanyi ng'omumanyumbu yagamba ati n'omu amanyi mulimu ki Allah kw'anaasinzira okubeera nga azituya minzaani ye. Toleka mulimu gwonna gwasomesebwa nga eddiini yagusomesa mutuufu, guliko obujulizi obutuufu, nga weekwasa nti kasasi ya bwatteeka si gwa bwatteeka, esunna si ya bwatteeka. Kukola bukozi mulimu gwonna gukusomeseddwa ebbanga lyegumala nga obujulizi obutuufu bwe buguliko. Kubanga bulaba emirimu egimu egisomesebwa kiriko n'empeera nnyingi naye ng'obujulizi buki? Obujulizi si butuufu. Kasita buba nga obujulizi butuufu ku mulimu ogwo, guteeka buteesi mu nkola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.